po jako akawuwo. Ku ssomero lya Wellstar Day and Boarding Secondary School Kabembe Mukono bano bayitidde waggulu era nga tubasanze ku ssomero lyabwe nga basanyufu bya nsuso olw'okuyisa abaana obulungi nga Ssenyondo Mike akulira ebyensoma bw'atugambye. Tuli basanyufu nnyo nnyini ddala olw'empita yaffe mu mwaka guno mu bigezo bya UCE twakoze bulungi nnyo. Twatuuza abayizi 34 ne tufunako first grade 17 ne second grade 13. Bano batimbye enkalala z'abayizi baabwe abasinze okukola obulungi era omutandisi w'essomero lino Lwangazi watubuulidde nti omutandisi w'essomero bw'akwatagana obulungi n'abasomesa kye kimu ku biyamba okusoma obulungi. Essomero lyonna okukola obulungi gali mu bumu. Director bw'akwatagana n'abasomesa n'obasasulira mu budde n'obebaza omulimu gwe bakoze obinemu n'obanenya ne bakiza ensobi olukuba obumuwe buli awo nno omulimu gutambula bulungi. Ono agamba nti tebakoma kusomesa mu kibiina mwokka naye n'ebyemikono saako n'okulima n'akubiriza abazadde okwegendereza abaana gye babatwala naddala mu masomero agagamba nti gagaba basale. Abaana babateeka mu masomero nga gajja kubongerako omuwendo. Amasomero amalungi mu ggwanga mwegali. Abayizi nabo balaze essanyu era oluvannyuma nabo beetoolodde ekibuga wakati mu kukumba olw'okulaga abazadde engeri gye bakozemu ebibuuzo byabwe. And we hope and we thank everyone, our teachers, for the hard work they have done. Twebaza nnyo Mukama Katonda obubonero bwe yatuwadde nga nze ndi omu ku bayizi abatudde senior 4. Ate okuvaako mu disitulikiti y'e Kayunga n'abayizi b'essomero lya Nazigo Town Secondary School nabo bayitidde waggulu ddala nga bano nno baatuuza abayizi abawulirako ddala bonna ne bayitira waggulu nga Nalubiri Gloria omutandisi w'essomero lino bw'atugambye nti bafunye first grade 10 n'asaba abazadde okwettanira essomero lino kubanga bakolera bulungi ddala. Bw'otunuulira okukola kw'abaana omwaka guno n'okuwedde kiraga nti tweyongera mu maaso twongedde okwetereeza ng'essomero era tusuubira nti omwaka guno ogujja 2020 results zigenda kusingawo ne ku zino ezibadde ez'omwaka guno. Serunkuma Isaac atwala ebyensoma mu ssomero lino agambye nti eyasinga yafuna obubonero 24 ng'ekyabayamba okukola obulungi kwe kumalako silabasi mu budde nga baatuuza abayizi 9 mu bana era nga bonna bayitira waggulu. Ekyatusobozesa okuba obulungi bwe tutyo kyali ddala nti okumalayo silabasi mu budde okubeera n'abasomesa abatendeke n'okukuuma empisa mu baana. Twabateekamu nnyo amaanyi ag'okudisikasinga mu gurupusi okuteeka amaanyi mu nsoma ya sayansi wamu n'Olungereza kuba tetulina baana bagudde English. Abayizi batubuulidde ekyabayambye okuyita obulungi omuli okutya Katonda newankubadde nga abamu ku bo balina ebisoomooza omubadde ebisala okubula wamu n'ensonga endala eziwerako. Kinyamba okukola bulungi kwesiganya Katonda okumusabanga bulijjo kwasalutinganya basomesa era n'okubeera nga somanya ebitabo byange. Ate ku ssomero lya Muyaleni Day and Boarding Senior Secondary School erisangibwa Entenjeru mu Ggombolola y'e Kayunga bano tubasanze bakuba mbuutu olw'okuyisa abayizi baabwe obulungi era bano baatuuza abaana 24 ne bafuna first grade 6 abasigadde ne bayitira mu ddala eryokubiri. Nebaza Katonda kubanga nayise bulungi ebibuuzo byange bya senior 4 banange tebyali byangu era nafunye 17. Nebaza Mukama kubanga nayise nafunye 10 aggregates. Kyebaza Katonda kubanga tebyali byangu. Physics yankubamu nnyo ne biology. Somero yaffe lyakoze bulungi nnyo ku senior fene ewedde twatuuza abaana 27 nesobola okufunayo first grades 6 nga yasinga alina 17. Twebaza nnyo Katonda okubanga naffe bakoze bulungi okusingawo ku mwaka oguwedde. Omutandisi w'essomero lino Mukasa David atugambye nti bagenda mu maaso n'okuweereza nga bagoberera kalikiramu empya eyaleeteddwa gavumenti nga n'ekyabayambye okuyita obulungi kwekwasa Katonda wamu n'okusomesa obulungi abaana. Ngaawe ebyenjigiriza bwabagambye twatuuza abaana 24, abaana 5 bayitidde mu ddaala erisooka, abaana 10 eryokubiri abasigadde bayitidde mu ddaala eryokusatu. Mukibi kameramani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Vocational Institutes naye nga tugezeeko okulaba nti tubongerayo waggulu mu HSC kuba kati omwana amaze senior yaffe ensangi zino